nange nkole nti oba gwazaala kitange kuba amabere mu kyoto. Era batugamba ebintu bisatu tibirinda. Emmese, ebiyenje, ebiku naawe byonna ndiki nekikutaasizza lwakuba nti oliko empiso mbadde ngenda kulagirako bwereere. Muzeeyi mumpitire nze munnyonnyole mugabe mutabani akooyo okukola. Ebyo bibyamu era gw'oliera owulidde ezo ze gwetiso z'abamalaaya naye ono si malaaya. njagala nkubuulire siri ziri malaaya zogenda osomba ng'oteeka wano eni wagifuula loogi. Leero owonye ekintu kimu nti oli mulwadde. Mbadde ngenda kuwa wagulira ddala. Nze saagala musango kunsingisa musango gwe saakola. Era woowonera gwe nnumba bulumbi wonna we nnaaba nti God wansuubiza okunkuba ndyoke nkuwa wagule naawe ompulire. naye baana mwe mweyita ki Obadde oyagala tweyite ki? mugana amaka N'onfukamiza. Nkuyite bakwetondere nga nange ndaba kyekikuyisiza maama. Kale Jjajja tusaba kisonyiwo. ng'otudde mutebe bw'otyo fukamira eri osaba ejjajjawo ekisonyiwo. Jjajja tusaba kisonyiwo. Tetujja kuddamu kuyisa mu mbeera. Beti saba jjajjawo ekisonyiwo maama. N'onfukamiza mu maaso ga taata ne bato bange. Igwe ng'ofukamira lwaki tofukamira nyoko nga yafukamira ng'akuzaala. kwegamba nange nalifukamira nga nemukuzaala essaawa eyo. naye nno baana mwe nina kyemunoonya. Weweeyogeze bye weeyogeza naye nyina okukuwa wagula. Nyina okukukuba. Nze nkubulidde woowonera bw'oti. Leero ekikutaasizza lwakuba nti oliko empiso. Mbadde ngenda kulagirako bwereere. Nawe ofuna omuntu muleeta ye gyali senga gyali omuntu gyali mutuufu ajjaddi tujja kujja lwakuba nti kati ffe bitukyali munange abantu babuzaabuza ayinza okunima nakulimba biki mutuufu tetwagala bintu bya ddala yekisenga mutuufu kale naye nga tujja kujja tumusuubire biseera ki essaawa yonna munange abavubuka akugamba essaawa yonna n'atasobola n'okuddamu okulanga senga munange tuyagala bimanyi ebyo twagala oba okakasiza ekintu okibikole ki kale senga katusabe bitambule nga bwe tubirowooza. Ndi mweteefuteefu okuba waŋŋamba sirina buzibu. bwekyetaaga tulaba nti nawe otuuse Sirina buzibu. yatuuka dda Amasenga oyo ebibira bingi endaba emirimu ejja kuba tuddamu senga. Kale kale Jajjo manyira nyolooza osobola okola ne Beti n'omalako nakugoba ku TV n'osirayako mbondoke waddali kati n'ekireezo kyo kankigemu amanda ndiwoba naddemu okubiwulirizayo olwakiteeka ddayo gyekka.
kisanyuse mwine okukyusa njagala sayite eno gwe nkole ebirala kati eri omusajja agenda tuwa sente siwena bagitwala ewedde bagenda tuwa sente naye njagala gwe naye batuwe sente tukole ekirala sagala sente kuddawo ate kwebaka egenda kutambula ddala kale Nironga tuli musanya. Shoba diki. Kiki nawe mbulira. Nawe tontiisa kiki seminti wadadi bamu. Kati obadde ki? Charles wa. Charles agenze kusamba mutima. Ate sisi. Sisi obadde ajali naye ala obali mu kisenge kyasema. Kiki waliwo obuzibu. Ate kajjajja. Mwana kajjajja obadde nako kali eyo kali ku TV. Nzobadde ndi wano ku nyesiki wange manyi saagala bemanyiza abantu abenzi. Omanyi Betty. Kiki naawe obadde ki? Okimanyi nti muzeeyi essaawa yonna afa. Naye Godi okimanyi nti Daddy obulwadde nakusinga omulumira ddala. Daddy obulwadde bumuluma. Ate ekisinza okunneeraliikiriza agamba mbwe ekyo ekirwadde tekikukuba ku ndiri mirundi ebiri ogwokusatu n'oluyitako butereevu. Kiki? Ekyokukola tekyalibadde kizibu wakali ye muzeeyi ne bwafa kuba ali mu myaka egifa okiraba bulungi. Leka naawe. Naye afudde ani amusigidde. Daddy era still tusigala tumwetaaga Godi. Kati nno Betty ekinkomezaawe waka okimanyi nti ekiraamo kijja nti Charles ye musika. Butya okimanyi bulungi nnyo nti Daddy gwe gwasinga okwagala. Ekyokubiri buli kintu kyonna bizinesi biki Daddy talina kintu kyakola nga takigambye. Era of course ekiraamo kiri kikyo. Gwali mu kiraamo gwagenda okusika. Ekyo tekikutiisa na kutiisa kiraba n'omutaayi. Eyo ndowoozayo era kyekinzija ku sayiti nzija nkulaga ensonga ze kubanga njagala nkubuulire ka Charles singa kasiise kasikira essaawa eno okimanyi nti ewaka tuba tetukyaliwo. Charles mwe yaddugalira n'omutima gwe gye gwakoma okuba omukono. Wabula kyogereko Godi. Oli omwana alina omutima kabi nnyo. Charles alina omutima omubi. Olaba ngo babugobi ku TV. Naye kati olwo bw'atwala obusika. Ekirungi naawe obiraba. Kati olwo singa asika. Can you imagine nga ne Daddy akyaliwo? Kati nza okwewala embeera eyo yonna nenzija njogere naawe ng'ensonga eno mwolina okugiggusa. Ogenda kunkolera akantu katono nnyo just kakusaagirira naye nga kalimu omulamu ne muffe ffenna. Kantu kinze tomanyi Betty. Nze wendi. Kuleeta akantu nkakole obusika butuddire. Ogenda kuyita Charles mu kisenge kyo
oluyingira mu kisenge bwati yuza blouse yo mukwate empale nga bwogisa wansi nga bwolekanira waggulu Charles tonkwata ndi muganda wo Charles tonkwata sirika god otegeera bulungi oyina ekyamu ku mutwe wadde Charles tetugatta maama naye era tugatta taata era sitirwa Ani ali mukigo? Nze. Ati yangu ovenze njagala kunaaba. Ani oyo? Nze maamawo. Maamawo. Ngambye nze maamawo ate tompa kusaba. Nyabo ekyo tokiddangamu nakugana okumpita mutabani wo. Nkugambye tompa kusanze mmala kusaba. Maama wange mumanyi toddamu kumpita mutabani wo. Boozaala baabali eri. Owezo langa banfaanana. Nkugambye tompa kumpitako nze mmala kunaaba. Nze yangu wanjagala kunaaba. Wange ekyo ekiyigo kye weeragiramu kyaffe wakisangawo era ojja kirekawo